ekifaananyi ekyo kyogenda maaso n'okuba ng'olaba kirimu okuva mu lulyo olulangira maama Nnaabagereka wa Buganda, gwogenda maaso n'okuba ng'olaba atudde awo, mulimu omulangira Jjunju, then ne Ssangalyambogo Omumbejja. Yagenze maaso n'okuba nga atuuka ku kkula ery'okuba nga yagenze maaso n'okuba nga atikkirwa diguli oba mu Luganda gye tuyinza okuyita digiri. Ab'emisomo yagenze maaso n'okuba nga agikuba oluku mu mutwe wali ku Nottingham University e Bungereza. Abantu abagoberera eby'emipiira mutera okuwulira Manchester United, Manchester City. Bw'owulira Manchester City kitegeeza waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Manchester. Bw'owulira ebintu nga Merseyside, ebitundu ebyenjawulo tusinze ffe eby'Obungereza abatagenda nga tusinga kubimanya kuyita mu bya mupiira. So waliwo ne ttiimu emanyiddwa nga Nottingham Forest eva mu side ze Nottingham. So n'Omumbejja Ssangalyambogo yagenze maaso n'okuba nga side eyo yewali University emanyiddwa nga Nottingham University, mwabadde agenda maaso n'okuba nga akwasaganyiza emisomo gya science mu mbeera emu oba endala. Nabwe ekityo yagenze maaso n'okuba nga atuuka ku kkula ery'enjawulo. Era mu kifaananyi maama Nnaabagereka yagenze maaso n'okuba nga abaawo n'abafamire okubeera nti bagenda maaso n'okubugiriza Omumbejja ku kkula lyabadde agenze maaso n'okuba nga atuukako mu mbeera emu oba endala. Mukwano gwange, ffe nga YouTube channel ya Agaliwo tugamba nti yogayoga nate Omumbejja Kirabo Mirembe Sarah Katrina Ssangalyambogo Omumbejja yogayoga tukukulisa olw'ekkula lye wagenze maaso n'okuba nti otuukako. Obubaka nno bungi bwe nagenze maaso n'okuba nga ndaba bubadde bukyagenda maaso n'okuba nga bujja okuva mu Buganda Youth Council nga bagamba tuyozaayoza omwana w'eŋŋoma Omumbejja Katrina Sarah Ssangalyambogo olw'okugenda maaso n'okuba nti yawangula emisomo. Yogayoga Omumbejja Katrina Ssangalyambogo yogayoga. Obubaka bukyagenda maaso n'okuba nga bujja okuva mu nkoba za Mbogo n'abagenda maaso n'okuba nti baagaliza Obuganda ebirungi. Ssebo Omumbejja Ssangalyambogo omwana ow'eŋŋoma tukuyozaayoza agundegunde ayi Mufumbyagganda Kabaka waffe kyakitiibwa nnyo. Essanyu lino lyabadde lingi nnyo okuva eri Omumbejja kubanga yagenze maaso n'okuba nti ateekayo kaawa embeera nga bwe yagenze maaso n'okuba nga erabika. So ng'ayita wali ku mutimbagano gwe ku social media yagenze maaso n'okuba nti yalaga essanyu ery'enjawulo olw'ekkula lyabadde agenze maaso n'okuba nti atuukako mu mbeera emu oba endala. Mami yabaddewo naye nga musanyufu nnyo mu mbeera emu oba endala. Nkugambye byonna okusoma kubadde kugenda maaso n'okuba nti kutambulizibwa wali ku University of Nottingham. So she reached such a significant milestone, and we really oluzungu ate lubadde ki, and we really congratulate her upon that victory olw'obuwanguzi bwe yagenze maaso n'okuba nti yatuukako obw'omuggundu. Atwongera okuba nti no tumwagaliza birungi byokka. Abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange YouTube channel kwoli mukwano gwange yeeno yennyini eyagaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.